Abakristaayo mu bulabirizi bw'e Luweero bakedde ku lutikko y'omutukuvu Mako okwetaba mu kusaba ng'omulabirizi Eidad Nsubuga awaayo omuggo ogw'obulabirizi oluvannyuma lw'okuweza emyaka 65. Ebyokwerinda binywezeddwa okwetoolola lutikko. Saabalabirizi Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalo yabadde alina okukwasibwa omuggo guno naye obuyinza busigidde. Omulabirizi wa Central Buganda Michael Luweero kwetabyeko abaweereza bangi okubadde n'amyuka omulabirizi wa Kampala Bishop Hannington Mutebi ng'okusaba kutandise. Omuwandiisi w'olukiiko lw'abalabirizi Kanoni William Ongenga ayanjizza ensonga bbiri okubadde okuwummula kwa Bishop Eidad Nsubuga Kironde n'okuzaayo obuyinza bw'obulabirizi olw'okuba kati obulabirizi bulina mulabirizi addako. Give opportunity for Bishop Subuga to go and serve the Lord in retirement, and now the Archbishop takes over the leadership of the Diocese of Luweero because there is no successor of Bishop Subuga. Omulabirizi Nsubuga Kironde asiimye abantu babadde akola nabo emirimu wamu ne famire ye olw'obuweereza obumusobozesezza okutambuza obulungi emirimu gy'obuweereza. Twebazizza nnyo baweereza bannaffe be tubadde nabo mu ofiisi y'obulabirizi kubanga tubadde tukolanga ttiimu era bye tutuuseeko byonna si byange naye ffenna nga tuli wamu. Ttiimu y'abakozi b'omu ofiisi y'obulabirizi, ttiimu y'abasabadiikoni, abasumba, ababuulizi namwe abakristaayo mwenna n'abakulu b'ebitongole okukolera wamu nga ttiimu kwe kutusobozesezza okutuuka ku ebyo bye tusobodde okutuukako. Wakati mu kusaba omukristaayo yeesowoddeyo n'ayatulira abakulu abazze nti tebalina mirembe olw'olutalo oluli mu bulabirizi bw'e Luweero olw'abannakigwanyiza ab'olubatu abatayagaliza. The war in this diocese, you and him have not talked about it. N'olwekyo ensonga yange egamba nti eŋŋamba eziri mu Luweero ezitulesenga tugenda kukuumibwa bukuumibwa nga abatalina mulabirizi, eyo yesinze okunnuma ennyo. Newankubadde gubadde gutyo kino tekirobedde bakulu kulangirira ng'obulabirizi bwe busigadde nga bukalu era omuggo guweereddwayo eri omulabirizi Michael Luweero. Thank you so much. Ono ng'awa obubaka bwe obwedda tekirobera bakristaayo kuva mu bigambo byanjawulo nga n'abandi balabiddwako nga tebakyabitegeera. Naye gwe bw'oleeta wano okutabula ekkanisa nga waliwo ebigenda mu maaso, mbadde nkusaba okakkane kubanga ndi protected by God ate ndi protected by the government. Essaawa eno obulabirizi butwalibwa Ssaabalabirizi Samuel Stephen Kazimba Mugalo okutuusa lwe banaasalawo omulabirizi addako nga lumu omwezi ogujja olwatuuzibwe nga 6 omwezi gwe gumu. Ng'okusaba kunaatera okuggwa akeetalo keeyongedde eri ab'ebyokwerinda olw'abakristaayo ababadde baleekaanira waggulu n'okukwata ebipande bya Canon Reverend Godfrey Kasana Ssemakula eyassuuliddwa. Omuggo omulabirizi Luweero aguyisizza mmanju wa lutikko okwewala ebibadde biyinza okuddirira. Omuggo agututte mu bukuumi wakati mu bigambo okuva mu bakristaayo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.